Yes, amanya bampita eno percent representing Kampala, Uganda, endi wano kata Doha. Yes, baganda bange mwena abali Dubai, Abu Dhabi, Oman, Alain. Yonna onaje musinzira okubanga mulabada final channel. Baganda bange temwerabire okusubscribinga ku mukutu gwaffe ogwada final channel. Prophet Elvis Mbonye is way higher than Prophet Elisha or Prophet Elijah. He's way higher than John the Baptist. He's way higher than any apostle in the New Testament because he has a more perfect covenant. You see, this shouldn't shock people unless they don't read the Bible. Because when Jesus showed up, people were stumbled. They said, why don't you be like John? No. He's a different man. You get it? So you can't get any biblical. You can't compare Moses. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Story eriwo esawa eno ya mulenzo ono. Omugoberezi wa Prophet Mbonye. Agamba nti Prophet Mbonye ali waggulu wa Yesu Kristo. He's way higher than any apostle in the New Testament because he has a more perfect covenant. You see, this shouldn't shock people unless they don't read the Bible. Because when Jesus showed up, people were stumbled. They said, why don't you be like John? No. He's a different man. You get it? So you can't get any biblical. You can't compare Moses. You can't compare Abraham to Prophet Elvis Mbonye. Who is higher? Prophet Elvis Mbonye is way higher than Abraham, Moses, Elijah, Elisha. In terms of wealth, in terms of dominion, in terms of glory, because Prophet Elvis Mbonye comes after the order of Christ, so everything about him is way higher. And you know, it is very easy for you to acknowledge that actually Jesus was higher than Moses, not so? But then a person who comes after the order of Jesus is subsequently higher than them. So literally, Prophet Elvis Mbonye is next to Jesus. He is in Jesus. He just like any child of God is with him. He's not. In fact, saying Prophet Elvis Mbonye is next to Jesus is an understatement. He's in him. How? He's seated with him if you read the Bible, it says that, and that's even for every child of God. You're seated with Christ in the heavenly places. You're not seated next to him or near him. You are in him. I don't want to say blasphemous things here, but I would have said, but probably the people, I have to be wise in what I say to the public. Yeah. But the Bible says in the book of 1 John 4:7 that as he is, so are we in this world. What does that mean to you? Does anybody need to see Jesus when they see the man of God? Say, as he is, so are you in this world. As he is, not as he was or will be, as he is right now. The way Jesus is right now is what we are. And that's what the church has failed to acknowledge, that they have failed to acknowledge their authority. They would rather be humble and cool and say Jesus is up there, for us we are here. That's why they don't preach like the remnants. They don't preach like us. They don't control the narrative. They will control the narrative. They don't control the order of things. That's why they would rather wait for a politician to come and declare who will be the next president. No. I need not to wait for the Electoral Commission to declare. The Electoral Commission will only play on the narrative of Prophet Elvis Mbonye. That's what it will do. I will be the president of this nation. Prophet Elvis Mbonye will anoint and appoint. There is no man or woman, whether they are currently seated in that chair or they desire to sit in it, who will not sit in it in 2021. Abasumba je bavuddeyo nga beekalakaasa baagala okwekalakaasa nti president aggule amakanisa. Ensonga si nti baagala nnyo Katonda, sisuubira nti yeeyo. Ensonga lwaki sisuubira nti yeeyo? Sinnalabako basiraamu bagamba muggule emizikiti, sinnalabako bakatuliki bakaayana kuggula makyaki oba protestant, naye aba Seventh kuba bo bamanyiira okusolooza abantu. Kiringo oli wabeera n'akeddiye n'omugaano jiggula. Kati abasumba bano tebajja kutulimba nti baagala nnyo Katonda, nedda. Akeddi zaabwe baziggala. Tebereza omusumba akukuba mu morning hour. Wakazuukuka saa 11 n'osooka mu kyaki n'akusolooza, kaabe ng'asolooza 2. N'akukuba yaawo, n'akulinda mu lunch hour, n'akukuba, n'akulinda ekiro mu overnight, n'akukuba. Oyinza okumalako olunaku nga buli lunaku omusumba omumalirako emitwalo 2. Kati kubisaamu abantu kuba abagoberera bangi. Ojja kusanga ng'omusumba olunaku awumula n'obukadde nga 2. Nga mwesonze awo gumu. Kati omuntu omusiba nga buli lunaku abadde ayingiza obukadde nga 2
ng'abadde aziyingiza padde talina kyakoze wabula mbu atunda kigambo kya Mukama, toweewuunya kujja oli kwambala bikutiya yeekalakaasa baggula amakyaki oba amasinzizo. Nedda ssebo, amasinzizo tegajja kuggulwa, abantu baffe bajja kulwala. Mwagamba omanya abasumba nammwe temwagala kukola abasumba temwagala kukola, mukola ebyamagero, mwekolereyoko ebyamagero awo, sente zijjule mu bubokisi bwammwe. Omusumba akeera agambe yakola ekyamagero, ateekawo ekibbo kye oba ebigiraasi bye, akola ekyamagero, sente zeesuulemu. Waliwo nno abasumba munaye abagenda ne ku level balina amativi okimanyi, bateekako enamba ya WhatsApp, weereza ekiweebwayo kyo nkusabireko essaala ey'enjawulo. Musumba tonsabira, weesabire ofune gwe buli kyoyagala. Weofune buli kyoyagala. Nze neewuunya abantu embeera, buli omu takola, buli omu ki, naye se bagenda kugula wano amakyaki, abantu bagwere mu makyaki. Simanyi oba sinza atamanyi Katonda, naye nze nabagamba ndi mukkiriza, nzikiririza mu Katonda. Katonda gwe nsinza waabanga si oyo omutuufu, neewaddeyo ngende mu geyeena banjokye. Naye n'oyo Katonda ajja kukwatibwa ekisaagambe, naye omusajja ono Katonda gwe baamugamba nga akula yamusinza. Kuba kati neewuunya omuntu wavaayo n'agamba nti Prophet Elvis Mbonye ali waggulu wa Yesu. Example gyawa ndi ba Moses, Prophet bana abo bonna be baali, Yesu we yajja yabadda waggulu, kitegeeza Mbonye naye wazze ali waggulu wa Yesu kuba yasembye okujja. Wanaye biri etuvuga speed. Simanyi kyolowooza kuba no baluminanti, babayita beeruminanti. Mberuminati. Simanyi mwe kimbalowoozaako, naye ndowoozayo njeetaaga nnyo okumanya. Baluminanti simuwandiike wano, kyemanyi muli online, muwandiike wano mumbuulire ono omusajja byayogera bituufu oba naye yaguddemu katwewungu, yeetaaga musumba musabira. It is the final channel. Zanel alongside SPV Graphics. Your opinion, sijja gamba that it is as good as mine. I like your opinions because they are a variety. So nsobola okusomamu ne following ne ngamba abantu abakomenti nze waneeno be basinze ndowooza kyekino ekituufu. Nteerawo komenti yo. Gwe naina ka video ng'oyagala nkasharinge ku mukutu, kyangu nnyo genda ku Facebook The Final Channel, onoonyeko ennamba eyo eriko eya WhatsApp eya Airtel oba Walidi, orikodinga video yo obutasukka ddakiika emu, oginsindikire nze nja kuba ngiteekayo ng'omukulu ono we mulaba. Yes, amanya bampita eno percent representing Kampala, Uganda, endi wano kata Doha. Yes, baganda bange mwena abali Dubai, Abu Dhabi, Oman, Alain, yonna onaje musinzira okubanga mulaba The Final Channel. Baganda bange temwerabire kusubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa The Final Channel ne Zanelo. Oba oyagala lugambo, oba oyagala wolokoso yenna akwata ku bayimbi be Uganda, just subscribe to The Final Channel ne Zanelo. Yes, baganda bange mwena abali Uganda, musubscribinge kogo mukutu gwa The Final Channel. Yes, bamange nansana, abantu benansana mwena mbatumiddeko Ganda Kyebando, mama wange Mama Stella ekabulengweri. Yes, temwerabire kusubscribinga ku mukutu ogwa The Final Channel. Yes, this is Kata Doha, 100% representing. We out. It is The Final Channel. Zanel alongside SPV Graphics. We out for now.